Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Tuli ku Beyond the newsroom, BTN Media, omukutu semakutu ate ogwayewayo kwekyo ekisinga nze Eddy abatuusaako ensonga zisemasonga ebiva ew'omukulu wa basement biralamuko ate Eddy mutwe amiddwa bail koti neeteeka okusaba kwabwe mu kisero tebawadde nnaku za kuddayo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. kubeera nga ate oba oli awo bannamateeka baabwe bateekamu okusaba okujja omubaka Shamim Malende era munnamateeka waabwe kw'ossa kanso Muhoozi baliko ebigambo bingi bye boogedde byonna byenjagala okuba nga ate nkuwa osobole okuba nga obifuna ate era ng'obiwuliriza. Nze Eddy akutuusaako ensonga zino nga bwe zigenda mu maaso n'okuba nga zitambula. Njagala okusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video sooka ogimpele like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinnoomu eyeetaaga okuba nga alaba video eno. Ate era njagala okusaba gwe tannatwegattako mu butongole obeere ng'osubscribinga. Bw'onaasubscribinga ojja banno otwegattiddeko ddala mu butongole ku mukutu ogwa Beyond the newsroom. Bigambo ki bye boogedde byonna mbireze okuwagira NRM lwakiri ogenda oba olyawo lumu ezzira kumwa. Lwaki ebigambo ebyo mbikozesezza? Wano ogenda omumanyira ensonga entuufu lwaki nandibadde nkozesa ebigambo ebifaananako bwe bityo. Njagala nsooke nkuwe video eno ogirabe then bw'oba omaliriza ate tusobole okweyongerayo butereevu nnyo nnyini ddala. Wuliriza ebigambo by'omubaka Honorable Shamim Malende byayogera. Kooti tetuwadde lunaku lwonna yeegambye weeneerabira ng'efunye obudde lw'ojja okufikisinga omusango ogwo. So ffe nga bannamateeka tugenda kuyiiya amagezi okulaba nga tulwanira bannaffe okuvaayo bano ba Eddy mutwe n'abalala abaliyo tukyatalaga amakomera. Honorable Shamim Malende agamba nti kooti okusinziira ku nsalawo ya kooti omulamuzi akirambise bulungi nti okusaba kwa bano okweyimirirwa tekuyiseemu era ne kusuulibwa mu gguluka wabula tawadde lunaku lwe banaddamuwuliza musango guno oba sinakindi okuddamu okubeera nga baleeta bail applications oba okusaba okweyimirirwa. Jjukira nti kino kikuweebwa mu ssemateeka awo okubeera nga weeyimirirwa singa ebbanga ly'obumazeyo nga liyitako oba omulamuzi alina okugenda mu maaso n'okuba nga ate alangirira butereevu okuba ddi lwagenda okuwa ensala ye ku musango ogwo singa obujulizi aba abufunye bwonna. Naye ekitali mu misango gino Shamim Malende agamba nti bangi ku bannaffe bakyavundira mu makomera era nga bakyagenda okubeera nga babonaabonera mu mbeera eyo yeemu. Wuliriza. Ekerawo okwekwasa nti tumaze okunoonyereza okusibira abaana b'abandi mu makomera. Abakulembera amakomera bazze beekubira emiranga nga bagamba nti bannange omujjuzo mungi era bw'ogenda mu kkomera bwe bakugamba ffe tutereka buteresi mu mutuweereza abakooti. Nolwekyo tusaba kooti ewulirize ku mulanga gw'abakulembeze ba prisons abagamba nti omujjuzo mungi n'emiranga gy'abasula mu prison basula bubi beebaka ku mugongo bafunirayo endwadde. So obusangosanga obutonotono negino emisango egirabika nga gyekwasa ku byabufuzi tubeere nga tetugiwa nnyo makulu abantu tuwatenga ku bbeeru bawose nga bava bweru kubanga baleesa babeeyimirira nga bonna beesimbu era kooti tebawakanyisa wabweru. Kamukwongere owulirize wano. Lusira Chigo anywhere
And some of them are there over 7 years, 5 years, 3 years. They were committed to High Court, but their cases have never been fixed for hearing. And this may repeat itself on this case of the Eddy mutwe. So we want to urge all the state prosecutors, the DPP, and the court to consider those circumstances. The prison authorities have always come out and said there is too much congestion in these prisons. And they are saying so many persons out there should actually not be there. They should be assisted by court to free some of these people on bail. So we call upon all officers of court to oblige accordingly and grant people bail, especially persons charged with politically motivated offenses or connected offenses and misdemeanors. Ebyo bye bigambo bye. Kakati njagala nkuwe ku bigambo bino bya Lop George Senyonyi Besekezi ndyoke nkune kanso muyizi soko biwemu obudde obiwuliriza. Okusookera ddala njagala kwebaza buli akoze ekisoboka mu nsonga eno y'omusango guno, bannamateeka, abeeyimirirwa, abasureties, kwera ng'omulamuzi bw'agambye nti buli kimu kibadde tekirina buzibu. Abeeyimirirwa ebisaanyizo babirina, tewali buzibu, kwegamba bail conditions zonna nga bazituukiriza. Naye omulamuzi n'agamba nti abantu bandi tujja kubeesiga okuddayo mu bannansi eyo. Newankubadde yes nga abaawa omusango guno bannamateeka naki kitukakatako okuwa ensala ya kkooti ekitiibwa naye tetukkaanya nayo n'omulundi n'ogumu, kubanga omulamuzi agamba anti obuzibu abantu bano tetuli sure nti webanaddayo eri tebataataganye kunoonyereza, ate mugambye mwanoonyereza dda era muli ready. Ba Eddy mutwe bano we mulaba ttiimu eyo yonna balina n'emisango emirala era nga baliwo bweru kakaluka kkooti dilwe baali beetabye mu kutaataganya emisango gyonna egigenda mu maaso yabakwatire Kalangala nawa. Kati eyo lwekwaso ku lwaki? Kubanga omusango guno si gwa mateeka nga bangi bwe balowooza, gwa byabufuzi. Era abaaguteeka nga mukimanyi muzze mu bigoberera byabufuzi. Abantu bano baagala gavumenti, baagala tuyite mu kalulu ng'abantu bano bali mabega wa mitayimbwa, bagezaako kutusala speed. Kyebakola ne Kalangala ttiimu eyo yonna era yaliko ba Eddy mutwe bakireewo baani ne babakwata mu Disemba. Paka nga tuvudde mu kalulu kati bo nga balowooza nti banaakola ekyo bajja tusala nnyo speed. Naye kirungi nga bwe mulabye era bannaffe abasibe boogedde awo ne batugumya, ate bo nga bagamba nti temufaayo. Bano abantu balowooza nti bajja tumalamu amaanyi, naye kati mwabali ebweru musigale nga mugenda mu maaso. Twetegeke okukola ekisoboka kyonna, tuyite mu kalulu kano tulabe nti tukyusa obukulembeze, bannayuganda bafune eddembe lyabwe. Abasibe bali mu kutugumya kubanga nabo balabye ensonga, basomye ne balaba nti kino si kya byamateeka, bya bufuzi. Baagala babalemeze eno, balowooza nti ekyo kyenyini kijja tusala speed, tekigenda tusala speed era ng'abasibe bagambye. Kati Eddy mutwe ne yakireewo mujjukira twali wano ne babawamba ne batwala mu kibuga ekawempe eyo ne bateekako emisango emirala nga bagamba nti omulamuzi ono bw'anaaba takakaluka kkooti tetwagala baddeyo babeere n'eddembe lyabwe, babeere nga balina emisango emirala, kubanga era ekampi tulina okuddayo nga 8 Septemba. Kugamba ekyo kikulaga nti bagezaako okutumalamu amaanyi. George Senyonyi Besekezi agamba nti bino byonna ebikolebwa kubeera nga abantu bano babamalamu amaanyi okutuuka ku sseri okugamba nti banaye katuwanike, abasajja batususeeko. Ebikolwa bino eno byonna biri wabweru wa ssemateeka, kuba omuntu okuweebwa eddembe lye ery'okweyimirirwa lyabwebanga erimuweebwa ssemateeka, terimuweebwa mukulembeze, terimuweebwa muntu ssekinoomu asalawo n'agamba nti gundi akwatibwe nti gundi tateebwa. Wabula kino kyonna kibeeramu abuse of rule of law, era ne constitution yali abused like 10 times oba 100 times. Nti constitution eba ssemateeka w'eggwanga takyakola, kyova olabanga ebintu byonna byefaananyirizaako bwe biti bikolebwa mu ngeri y'agadi b'engalye. Bano abaana bateekebwako ko n'emisango emirala era mingi gye bagenda maaso n'okuba nga batunka nagyo. Nenno bw'owulira ebigambo ebifubutuka mu basibe bano mwattu bagumu nnyo. Wuliriza General Gaddafi
Mukuwanika ekikonde ekyo n'okuyimba oluyimba tuliyambala engule kabonero akalaga nti ali firm era mugumu nnyo muli mu spirit ye nti byonna ebiriwo time will come bijja kuggwa bibeere nga bivaawo naye ebikolwa nga bino ebyettima ebyefutwa ebikolebwa ku bannansi tubivumirira nesse kuvumirira yenna. Kanso Muyezi aliko ebigambo byayogedde. Ekisooka emyezi nga 3 emabega bagamba kooti titwetegese ujjukire bagamba kooti twetegese okuwozesebwa munnambiro bwe muba kooti temwagala tutaka katuka kooti myezi 3 ise emabega naye olwaleero emyezi 3 giyiseewo basabye okweyimirira ne bawulirizibwa kooti negamba nti basajja battabu nnyo ebatiisizza okubazza mu society nti bano okubazzaayo mu bannayuganda eddembe ly'abannamawulire lijja kuba liweddewo litiisibwatiisiddwa naye ekyo kooti egenzo kituukako ekirungi geesazeewo nti balina ebisaanyizo byonna ebiri mu mateeka okwemira babikoze eki babituukiriza mwemuli n'abo ababeeyimirira okuba nti ebiwandiiko byayo byonna yazze mu kooti mu bujjuvu era bituukiridde. Kooti yemu netugamba nti ekigendwa kyayo mu kuta omuntu ekuba nti erina obukakafu yajja kudda mu kooti era kooti yemu tetugambye terina bukakafu tebajja kudda naye tugambye nti ate ekizibu kyesanze tebatiisa etidde okubazza mu society olw'eddembe ly'abannamawulire. Ku lw'eddembe ly'abannamawulire eryalinyirirwa ba Eddy mutwe nti babakolako effujjo so ne bateraliikirira ddembe ly'abannamawulire kubeera nga lityoboolebwa ababa bakuba emiggo ne babambula ne babatuusa ne ku bitanda nga boonoonye n'ebikozi byabwe nga gadgetisi zaabwe kamera bazaaseza recorder zoononese n'ebirala ebiringa ebyo. Kwegamba mu ngeri eri baba balumiriddwa nnyo profession y'amawulire wakati mu kubeera nga batyoboola eddembe ly'omuntu omulala wabula ne balemererwa okulwanirira eddembe ly'abannamawulire wakati nga batulugunyizibwa ab'ebyokwerinda. Uganda etandise okunnyumira guliriza Mathias Walukagga Mulumba yalina ne gundi yalina ne smart nga tagikozesa kanataka amapesa akatwala yali calculator agenda kubalirako ki so bino obulamuzi buvunanyizibwa bwe bakuwa office naye lwakubanga bw'omanyi nti abamu ebitongole byonna bw'osoma government and African politics olaba nga ebitongole ebisinga byonna tebiri independent bikolera ku remote babalagira sebo ng'oggyeko eky'omutima buli kintu kyonna kye beetaaga kyabaweebwa tulowoozayo nsonga yonna omulamuzi gy'ayinza kwekwasa okuuma abaganda baffe bbeeyi. Ebintu ebyo byebigambo bannayuganda ekyamazima matuufu weesabire bwe kibaanenge tekiri bunjuyo ate gye kiri gy'oba okirwanyisiriza sajja tekireme tuuka neewuwo. Eddy mutwe ne banno tubasaasira ate era tubagumya ne tubasabira nti munnaye Mukama ababeerere wa kisa nsobole okuba nga ate nembeera mugisomoka n'okuba nga byonna mubiyitamu. Ntera okukozesa statement ezimu naye mu video eno wentegeredde nti teri kyabulabe nga kwesiga mona NRM oba bwakuyamba abanga mayembe ne bw'ogasamirira oddamu n'ogawonga n'ogawanga n'ogawa omusaayi n'ogawa buli kimu ne gakuwa obugagga gamaliriza gabunonye ne gamaliriza nga go gennyini amayembe ge weegulira ge gakusse NRM. Lwaki wuliriza ebigambo bya Norbert byakozesezza ku ssami enkya lunaku olwaleero
wogenda okumanyira nti mu nsi muno temuli munno most especially kasita ayambala ku kisaati ekya kkala ey'amenvu. Nobati ebigambo byayogedde ng'ayogerera Sami, wallahi tosobola byogera ng'olina omutima ogulumirirwa munnansi munno. Nze Eddy tuli ku BTN Media, nkusaba obiwulirize. Bannaye kubuulira oba kali kabadi nga bamutadde wagende mu ddwaliro ebbomba alikodinga ebintu n'atambule kitegeera oba si mulwadde omwana oyo ekiralo okimanyi tetugendayo tubeere bantu bakulu. Okimanyi n'emboozi ng'abasirikale be wajja no bamuwa ssente n'amafuta byonna birina ku butambi. bannaye Nobati oyagala kubya munno bw'abalina akwatibwe bw'abalina akwatibwe akwatibwe. Uliriza abawo Ebyo bye mugendamu ate bya kito. ate bya kito agenda kuno batitalimba yazuwe bwafande enkojo yamuwanga sente yabo bwagamba nti bya kito oyo omwana nze nawunyirirwa amaze okuva e Kampala paka ggulu nga muvuga mu mmotoka n'omusulo n'enkaliye omakyo kitegeeza gali gawunya balugu ngawunya bubirama ngawunya bubizi mwima olaba towakanira muntu olaba yagenda mu kkomera n'akwata ebiri mu kkomera naye bw'abanga yakwata ebiri ate bwe tutandika okukola bino tuba tetulina njawulo n'abantu. Nobati soko yogere tugira nagundi waba abirina akwatibwa lwaki Nobati yavaayo n'abyogera soko byogere Nobati alina kamera abi kugambe kyobola kyobola banatandika okumwewala kugamba kati abawo naawe kenyini alina ebifaananyi byo ne videos ng'ayogera naawe bannaye ofuna buli kimu akirina alina kamera nga oba ziri mu mapeesa oba ziri mu kisimanyi bane muleke kujawula kintu nti Sami si mulwadde kyomukireke ng'ate jjukira ne meeting gye yatuulamu gye baamutuuzaamu eggulu abasirikale bajjeno byonna ebifaananyi abirina ne video n'amaloboozi omwana yajja kugendererwa ki bwe bamubba akalulu yavaayo n'ayogera ebigambo bingi. Mu bigambo bingi Nobati bye yakozesa mwe mwali okwogerera NRM nga bwe kiri ekibiina kya famire nga bwe bali mbwekyo ekibiina kya Museveni famire bikoze bitya biki Nobati yayogera ebigambo bingi. Tewayita na weeks bbiri n'agenda eggulu ne bapromota okusabiriza ne bamukubirayo embooko yadde akaaba n'ayogera ebigambo bingi kyatayogeranga ekyo tekiriyo. Essaawa y'olunaku olwaleero Nobati y'omu ayogera ebigambo bino. Bw'obanga oliraana obusajja buno obuwangamu distance kubanga essaawa yonna kaba kasobola n'okujja mulamu bw'ensi eno. Omuntu yenna akyusa ebigambo bye taba mwangu ate era taba mulungi. Kati Nobati mu bino ebigambo byonna by'oyogera biyambirawo Sami oba biyambirawo Munnayuganda. Omuntu yenna ng'ali mu mbeera bw'etyo nga Bobi Wine bwe yacontribute it is the same way or it is somebody else bwa contributing okuyambako ku muntu. Nti Sami bamuwadde ssente agende zimuyambeko mu kwejjanjabisa kuba badde mukadde ng'ali mu kusonda. So for you wanted Sami okutuula eyo nga wali wamuwa. Bantu mwe lwaki sometimes mu actinga weird ne mubanga abatakyalina ku bwongo ne mwefuulira ddala abatooletoole abasembayo. Mbu yagenda n'atuula ne gundi n'aba ne kamera n'akola bw'ati n'akola ne bw'ati. Mutugamba buli lunaku wano nti Bobi Wine akolera Guno Muliro ne tukkiriza nti kituufu. Kati bonna awamu bali mu mukolera. Kakati ate kiki olimba abantu. Guno Nobati atugambye mbu n'omwana si mulwadde asiyaga musiyaga wuliriza. Sindikire sente zange bakyagolanya muwadde sente akwata amafuta nze nateeka amafuta ogenda eggulu ne we yali asula ne be yali alya n'emmotoka yali yiyo n'ogimulekera nga ne ranki nze ngula ne abaana bo tebali feya wallahi nange anzirize kamera obebeera mu nviiri ezo teyali yekka jjukira yali agenze ne bannaawe namutwala ne banne babiri. Nze kambabuulira ekyo kye mwogedde ekyokuka kamera mumukwate mumuwanyula embooko mu biwundu aleeta ako ka kamera byonna bye yali kodinga byonna omuyayo oba kamera agina mu nviiri mumukwate mumunoonye kannaba kufuma Uganda njagala njogere wano ku live ya Deshi abawo
Katina necha machengeno bagama. Lwaki natandika okusikamu ebigeri. Omwana oyo byagamba nti bamusamba simanye enseke ne zivunda. Waliwo TVM kisigenda jingiza mu byawano bya TikTok. TVM nene eri wano yemu ku TV nene 3. Oyo omwana oyo yansaba muwaba amawulire abo bamusome ku mawulire gaabwe. TVM yaŋŋamba oyo omwana ali mu sitole za bisiyagere byagamba nti ogundi bamupasula bupasuzi kagundi nga bamuyita emabega. Ebyaga nti bamusamba alimba. Webale nnyo kituufu. Omuntu bw'abanga bamusiyaga n'ayononeka emabega, I think bandibadde bamusiba pampa n'ebintu ebirala birenga ebyo. Ate teyandibadde nga urinary system nga yerina obuzibu okutuuka omuteekaawo oluseke. So akalimuka bana NRM mukakwasiza bulungi ekirungi tugenda na mu campaign. It's a good work done. I think you're gonna get paid very soon. Nebino ebintu byebimu bibijjo batuuka kencha. Fewe tuli okola story ezimu nga tuseka ezimu nga tukaaba neffe weetuli okubanga tuzikola kuba buli mwogera they are on camera and we are recording them. Tugenda bitireka mu archives affe ne bwe waliyita emyaka 2 birijjibwayo ne bwe tutalibaawo abali bawo bali bijjawo kwa profession ya mawulire tegenda kuggwa ate era n'aboogera tebagenda koma kufa okuvaayo okwogera the truth ekiriwo ekitambula ekigenda mu maaso mu ggwanga oba oliawo n'amazima ag'ebyo ebyaliwo. Anyway, munzikirize mbateere wano naye ensi yeeyo ONRM jembe ne bw'olisaddaakira limaliriza likulidde naawe nnyiniryo. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.